Basebo ne banyabo Paulo Kafeero atalina kaabagamba katono. Tulema kuttawo kadde kuddamu kulowooza ku baganda baffe, mikwano gyaffe, bannaffe. Nzijukira bulungi nga ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana omwaka oguwedde twali wano mu kivulu ekyefaananyirizaako bwe kiti, naye ng'ekigendererwa kyakyo kyali kirala, nga ekivulu ekyo twali tukikoze nga tudduukirira Livingstone Kasozi, nga amaze okulangirira nti mu bbanga eritali lyewala yakakasiza wakulekulira ensi, ne kibeera nga Mukama bwe yakiteekateeka era nga ffenna bwe twali tukisuubira. Kale nno ate mu bwennyamivu bw'ekitalo oba mu kibwatukira kye tutaalowoozaako, munnaffe omulala n'atubulako ekintu ekyatujja mu mbeera bangi nakati tukyajjukira, era mulimu n'abalala bagamba nti oba tuyinza okukibuusabuusa, naye nga bwe kiri ntutwala akadde ne tulowooza ku bannaffe abo nga twali tulina ekibiina kye twali tutuumye Music Triangle. Okuva ku olwo yayulika nesigalako enkondo emu bumu, naye nga n'enkondo emu eyasigalawo yeebuuza oba bbanga kiri eneetwala nga ekyalabwako. Kyewuunyisa, tokitya, teweesooza, buyinza okukyenkya ne bakugamba nti aa abaaye gaagano ge gali mu kibuga naye taliiwo, tumusigaza ku ntambi. Ensi bwetyo bwegende tukunguza, naye nga tulina okutwala akadde ne tulowooza ku bantu abo. Nze nabirowoozaako ne binnema endojja, era buli lwembamba lojja akaseera ako kannema okugumiikiriza. Mu kaseera kano nga tuli ne Fred Sebata nga tuzeemu okubalaga egimu ku myoyo egyali gitandise okutukyuka nga tubalaga ebintu bye tuli mwe bye mulowooza ebirala ate nga ffe tuli kirala. Tutewo akadde tuwulire tutya, tukole tutya, tugambe tutya, tusome essaala ate okoze obwennyamivu okuneetira ekiwanga kino zinane bumbuna buli nsonda n'eddoboozi lintuse kumpawala walumbe kyatulanga kyamaanyi natudde nenzija noolereza bansanga nkutte ku ttamigeeyo obweraliikirivu obuntokootereza endowooza zaatandika n'okunkyuka obulumi bwanfudde kyonseera empuliri naddukayo nga ntanayeyo era oluusi nkukumbuka ne siraba olw'ebirooto ebimanyi okwekanga tukumbubidde mu ngeri etagendwako ze siraba nga temuli society tusattiriza mu byeya by'ennaku etakoma bananga olumbe lumazewo bataayi bange tulingo lwajja n'ekigendwa yerusuuza omukwano gw'abanywanyi bange baasirika baliko olukuusi wala abali bwetutyo nsigaddewo nzeka olulumya kasajja mpoyinga kijotazaalwa katuzunganira nkotekeba kakatala nagwagwa mpooli kasiru totegeera omaaniina mpale nange jangundi
olusajja lwakunze batayi bange mukabanga mpawe kagakati tekaba zitowereddwa kabayodde kanywa abasajja bakubaku bonna lumu nolwampangudde nsigadde kwewunika era kati ntulo nange yamedda ku nsi kuno onzanyira nkubonga essuubi etteesa nerunzira buteba ku mukwano kucula nomanyira luno enkorajja n'ekigendererwa omukwano gw'abamanyi basirika baliko olukuusibala alina tutya nsigaddewo nzeka oluyimba olwo obukyanga aluyiya akubye ebivulu bingi tafunanga maanyi kulumalako naye leero yabadde ankakasiza nti ajja kufuba alumaleko kitalo era lumulemye kyobulaba nti abantu bano abayiiya baffe bano Fred Sebata ne Paul Kafeero bayiiya bamaanyi ddala tenyimba ze bayiiya ne bannaabwe bali abagenzi Hamani Basudde ne Kasozi bali nabo bayimbi bamaanyi ddala kyoluyimba oluyiiya n'ekintu ekinnabaawo naye nga bulijjo abayimbi baba bannabbi Basudde bwe yafa ne Kasozi nga Walumbezaaya lujaawo ate bwe twasoma mu mpapula z'amawulire banaffe aba Vision mbalaba wano n'aba Monitor by the way tubeyanziza nnyo aba Vision omulimu gwe mutukoledde ku kivulu kino we wamu ne Monitor alipoota n'empapula z'amawulire zonna tweyanziza ngabo sibeerabidde bukedde tweyanzege naye bwe twasoma mu mpapula z'amawulire ng'abaana ekiri ku baana ba Basudde ekiri ku baana ba Kasozi nolaba nti oluyimba lwa Fred Sebata olufa ku baana ddala lwalina okumuweesa golodi babeera babuulirira